udisa abayimbi mwe bajiwadde omuliro. Mwe musinga okusudiya abayimbi temwina na kyemumanyi ku ndongo. Nze Pallaso mukwano gwange, Wizo mukwano gwange, Kamili yaliko mukwano gwange, bonna nali ntambuddeko abo, bonna nali nkozeeko nabo, bonna baali bankoledde ku ssente. Era nze Pallaso simwogerako lwakuba simwagala, era simwogerako lwakuba saagala afune, era simwogerako lwakuba njagala agwe. But that is the fact. Gano ge mazima. Mwe musudde abayimbi, mwe muwuddisa abayimbi, mwe bajiwadde omuliro abagenda bazunganira ku bayimbi ng'enswera. Temwina kye mutegeera ku music. Dynamics za music temuzimanyi. Job wizards eziri mu music industry oba mulimu gwa music temuzimanyi. Faba bitegeera bwe tujja tulabula abayimbi nga muvaayo. Mama, talina kyagamba, gomanyiiki. Omanyiiki mwe babawagizi obuwagizi mwe musudde abayimbi. That's why mubaletedde okufa. Nze nzijukira omugenzi radio oyo awummula emirembe ng'akola ebintu bye, nga radio asobola okukusanga ng'otudde ng'akyali muteefu. Radio nakugamba muto wange yeeko oli otya, nkwagala nnyo era nkussaamu ekitiibwa. Bakuwa Katunda ngenda kudda nsasule bw'oba onywa n'ebbya gwe baba bakuwa nti munnange nnywa Katunda. Radio ne yeetooloola. After like 1 hour radio agenda okudda nga takumanyi. We, ate kino kiyenje ekyawa. You were bullshit. Toyina magezi. Toliba wakabi. Era toli beera. Natambula n'agenda. Enkera nakusanga gumwamuse. Muto wange yeeko bangambye nakuvumye. Munnange nsaba kunsonyiwa gwabadde mwenge naye njagala okitegeera okuva n'olwaliro yeeko wange nti nkussaamu ekitiibwa. Oyo ye radio. N'agenda wano n'alwanagana n'owa traffic yawe Wandegeya. Ne tugamba bannange radio kino ekintu kisusse kiyinza okukukomya ewala. Abawagizi ba radio baatuvuma. Naye bwe yafaani yasinga okukaaba. Bo nze saakaaba nali ku byange. Bwe yafaani yasinga okukaaba nti abatta radio basooka kumwambaza ekyo kyafaanana kavuyo. Bwe yafa be basinga okulumwa, be basinga okukaaba, then fene tudda ku sayidi yaatu abagamba temupika bayimbi. Nchiddamu temupika bayimbi. Abayimbi balina abaana. Gwe omuyimbi omunyumirwa naye bw'afa gw'ogenda sigaza music we, naye omwana we agenda kuba tasigaza taata we. Oba wano nzirewooko. Omuyimbi omunyumirwa naye bw'afa gw'ogenda kuba osigaza ennyimba ze, naye ye omwana we agenda kuba tasigaza taata we. Kakati muve mu kusudiya abayimbi. First of all, most nga temunnatuuka kweno mbeera ya kolima. Pallaso we yakuba Alien skin mwenna mwalivuddeyo nga kito. Ne mugamba ne wankubadde waffe tasobya naye leero asobezza. Nze nakolanga ne bebeku. Nze nali wa bebeku oyo. Naye olw'okuba saali Mr. Yes era waliwo twatuuka ne twawukana ne muganzi tonteka mu bibyo bya kijegawuza naye anti yekolera nze kankubuli kyovula mugenda kubonaabona nnyo. Nze ndi mukwano gwa Museveni naye ebiseera ebisinga muyita president ndi mukwano gwa president naye njala ne bwe bennuma nkubayo bukubika ssimu ekyemisana kyange kya $5,000,000 singa yasanga nterebuka mango oba osanga nalisigadde mu kampu ye namugamba Kyagulanyi alina endowooza gyange Kyagulanyi ng'agenda ekyaddondo kwe kuva mu Gagamero akyali bangoba kuba nayagala okubeerayo buli omu abeere n'endowooza ye bebekulu abeere n'endowooza ye nange naye ng'omulimu gutugatta yagamba nze nali sikimanyi nti yekolera oli kasajja kali kankwe okuva n'olwayo toddamu kunsemberera kakati ogoba omukazi omulungi embooko nze singa nali mukazi nali badde mukazi mulungi mbooko nga buli musajja yayanira nze nkiddamu singa nali mukazi nali badde mukazi omulungi embooko nga buli musajja yayanira nze ongoba wano ng'eri bankwana oli mugwi wa ddalu ongoba wano ng'eri bankwana era nagenda gye bankwana geno mbukadde mu bufumba ate nga twateesa ne Kyagulanyi nti ekiri twawula mpawo magombe gazza buno obufumbo bwe ndimu bunnyumira kubanga bugasa bannayuganda bonna tebugasa famire ya muntu omu okujja okwesoma nti gwe Museveni anti ampa ssente na biki so kikyembadde ntegeeza okubazzayo ku mulamwa temuwuddisa bayimbi omuyimbi mugamba mazima nkiddamu omuyimbi mugamba amazima nti yekolera
Yekolera nkwagala kitwala nti Yekolera nze muyimbi atabo bansinga nga ntandisinze kulya mu ndago Yekolera nkwagala naye lero tetukkiriziganyiza nze waliwo wana abantu abagamba nti banjagalira ddala ngera buli komenti yaabwe naye era wabaawo oluusi lwotekayo ekinagamba lero tetukkiriziganyiza togenda muvuga nga kyana kyattuleera yeeko naye wano tetukkiriziganyiza waliwo n'abangwa mu bubox yeeko naye wano tetukkiriziganyiza bwe ntunula mu nsonga ye ng'erimu eggumba ne mugamba oli mutuufu katutereezeemu naye mmwe ne musiniikirira ebinnyo buli omuyimbi kyakola kyekyo lasita waliwo kino kikirebaso nekiri mu gagameero kijjira amayuuga bye bimu ku byangoba kino kikirebaso nekiri mu gagameero buli lasita kyakola ne bwannyampa bunnyampi lasita bannange omukago guwunya bulungi awo bajjebbireza buli kamiliyoni kyakola bagamba okoze bulungi buli kamiliyoni kyakola ne bw'aba akoze kibi oba akufumise mwana wa muntu akubye mwana wa muntu muggo oba yokyezza muntu bonna bagamba bugambi Mr. Yes naye singa mu bawagizi baabwe bafunamu bahandolazi baabwe abategeera singa bafunamu bahandolazi baabwe abategeera oba ojja kwesanga ng'omuyimbi asobola okuyitimuka n'abawaakabi ng'ate akyekuumidde ku mulama gwe wali owuliddeko olutalo mu sitanti yonna gwe wali owuliddeko olutalo mu sitanti yonna lutalo mwavu lutalo bw'ategeka sha abantu tebagenda azikolera ku sitanti gwe weebuuze lwaki lutalo ate asobola okutegeka sho abantu ne beeyiwayo mu bungi kubanga alina bahandolazi abalungi ne management gyawa ekitiibwa kamiliyoni agamba alina bamanaja naye alina bamuleetera sigala ku dduuka kamiliyoni tolina manaja kubanga olina bakuleetera sigala ku dduuka tolina bahandola omuntu yali badde ne manaja ne handola omugaso gwa manaja kulaba nti omuyimbi ali bulungi afunye bookings n'ebirala naye ate omugaso gwa handola kukwasaganya nga gwe ne bwoba waaliyagadde okgenda ku sho nga bakuwadde ssente mmeka nga ne manaja yazikutte nga handola asobola okukugamba zino tozikwata zireke wano wagenda tutooca ng'omuwuliriza abayimbi mufune ba handolas singa Pallaso yalina handola oba osanga yali muhandolinze bulungi n'atakuba aliyeni sikini kali mukukuba aliyeni sikini mukanyomo mukulengeza abantu usipime na muchezo kyekiri mukubonya Pallaso olwaleero naye ng'era kiva ku mmwe abakubi b'enduulu abatawula nduulu egoba mubbi neyaniriza mugole waliwo enduulu za mirundi ng'ebiri tulina enduulu eyaniriza omugole tulina enduulu ekanga omubbi kakati baabawagizi bakuba enduulu etayawulikika ng'omuyimbi buli nduulu gyawulya ne bw'ebeekanga mukange agamba bamuwaniriza si buli ŋŋoma nti ebeera mujaguzo si buli ŋŋoma nti ebeera ggwanga mu jjente olugiwulira ng'odduka embuga waliwo eŋŋoma zibaakisimba newabaawo eŋŋoma nga mujaguzo bwe bali kuba mujaguzo ne weesiba ebisensozi ne jene ogenda kubeera mugwi wa ddalu ogenda kubeera mu ssero namba lujega awedde emirimu ate era bwe bali kuba bakisimba nodduka embuga nti batuyise embuga ggwanga mu jevuze era sitiri ogenda kubeera mu ssiru abayimbi mwawule eŋŋoma ezivuga oba mwawule enduulu ezivuga tujjeko ekanga omubbi neeyaniriza omugole ng'asonga mu ddiiro naye ng'ekisinga okuleeta obuzibu banno bagiwadde omuliro bw'okola sita nti njagalo kibategeezaako oba osiza ensujjo ye mulinzija wammwe nga nfudde nga mugenda kunjula bayimbi mmwe nga mbasomesezza bw'okola sita nti oba osimbye ensujjo ejja kukula mangu olye ekanduke ofe enjala bw'obikola mu ngeri ya David Lutalo ogenda kuba osimbye emmwanyi ejja kukula mpola naye ojja giriirako mwaka ku mwaka ojja giryangako buli budde osegeera kati mmwe muddaawo kati mutandise Yekolera abamu nno batandise n'okunvuma kirabe kiddugavu ng'eryanda nina endabirwamu neemanyi kati ondabidde omwaka gumu nze neerabidde emyaka egikunukkiriza 3 gwe yagala kuŋŋamba nti omumanyi okusinga nze bwe neemanyi kati nkyogamba buno obuddugavu bwange okuddugala ng'eryanda oba okubeera omubi kyekiganya abantu okujja mu sho ya Pallaso nalanzeeko nti nja kubeerayo lwaki bagenze omubi gye yagambye nti mugende wano mwe abalungi gye mugende tugende wali lwaki babazize olulala kano kabeere kabonero
nti enkuba enaatonnya esooka kubwatula ggulu esooka kukwasa kale ekuwa woningi nti weetereeze. Pallaso abayimbi bonna bapromota naddala bamayanja famire kano kabonero akalaga nti temuli bakitalo nga bwe mulowooza ng'ogyeko maniso. Nze wizo simulinaako buzibu, nze wizo simulinaako buzibu, siri mukkakkanya. Era ne bwe yali mivuyo gy'omukazi nze nava ne ŋŋamba omwana ono tetusooka kumukuba, mukwano gwe yafa, ffe bannayuganda ne tumuvuma, ali frustrated, talina bulungi ssente nga luli bwe gwalinga. Bambi alina ebizibu ebimumala, tetumujaji nga tutereze mutereze. Naye bana abalazi n'ennyolya, Mukama akuwadde omukisa Ssaabasajja Kabaka akusisinkanye omukutteko mu ngalo ate ogenda kulwana. Ssaabasajja Kabaka ayisizza erinnya ly'Omukama ate ng'ogenda kulwana. Gwe tokimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bw'akusiima olina okutambulira mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka? Bafaaza batugamba muleete kimu kya 10 kigenda wa Katonda, bakikasuka mu bbanga Katonda n'abaka be bakirya. Kubanga kye kifaananyi kya Katonda era balina okweyisa obulungi mu bigere bya Katonda nga bwe yalagira. Kati faaza yenna bw'akola ekyobusiru bagamba anti mulaba Abakatuliki. Pastor Bujingo bw'awasa omukazi omulala anti mulaba abalokole. Tekiddira gwe muntu omu bw'ati. So kati Ssaabasajja Kabaka bw'aba akuyambye n'ayisa erinnya ly'Omukama tandika okweyisa ng'omusiime. Zinajjanga wano nembaluka naye okuva lwe bannyambaza cepe zange ez'obwa jeno ndi sensitive mu bigambo by'enfulumya kuba mmanyi kati I represent someone. I represent millions z'Abannayuganda mmeka. Bwempemula Bannayuganda be baba bwe mudde era bwempemula nga baga nti mulaba ababeera ne Bobi Wine, mulaba abaana ba Nuupu, mulaba abaana baki. Yensonga lwaki siwemula, sikozesa lulimi luvoola, sikozesa lulimi lukakkanya, wabula ewa neetaagisa okuyita omusiru waakiri nkuyita omuwumba tuutu era okitegeere naye nga sikukoze eki sikukakkanyiza. Kakati Ssaabasajja Kabaka akusiimye, lwaki teweeyisaako ng'omusiime? Mbuuza, Ssaabasajja Kabaka akusiimye owa Buganda, lwaki gwe teweeyisaako ng'omusiime? Enkyabo ba Pallaso bojja okusanga nga bagenda ku ndagu basamira mutulabye ne Lubaale mu kika ewaffe naye nga gayisa ge Lubaale waawayiriza waaki. Lubaale bamutereeza dda bamuzeyigira Ido Mayanja, bamutereeza dda bajjajja baba bakusooka bamutereeza dda era yakusagulidde ekkubo n'oba wakabi n'otuuka mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Kakati ate ekivulu kikusaze ogenda kubasawo mutulabye ne Lubaale mu kika ekyaffe. Mpisa zombi, empisa embi zisobola okukulowoozesa nti Lubaale akuluma gw'ozannya n'edduniya. Empisa embi zisobola okukulowoozesa nti neiba akuloga. Era kakati Pallaso enkyakeera ku musawo mbu bamuyodde enfufu ku bigere. Baabisanzeewa switi? Ebigere bye baabisanzeewa abantu? Teri yakuyodde nfuufu ku bigere. Tewaliwo yakuyodde nfuufu ku bigere. Empisa zo ze zaakuyodde enfuufu ku bigere. Lubaale weewammwe takutawaanya, mpisa zo ze zikutawaanya. Ate era n'ekirala waliwo naŋŋambye you abuse Museveni every day. When I say that Museveni is a thief mba muvumye gwe kankubuza ekibuuzo. Singa nkeera ku makya ne nkugamba nti oli muwanvu naye ng'era ddala oli muwanvu buli omu asokkiraba mba nkuvumye. Kati nze nga mumpita omuddugavu muba munvumye ekyo kyendi. Waliwo n'abagamba ofaanana enkima, ngifaanana nkidda mu nfaanana enkima. Bwe nkeera ne ŋŋamba Museveni ekigambo nti kino mba simuvumye, ekyo kyali. Museveni bwe mugamba nti okalizza eggwanika ly'eggwanga alibbye. Gwe lwakuba muyina entegeera ennafu sooka weebuuze. Sooka weebuuze. Ddala Entebbe airport ekyali mu mikono gya Uganda nga gavumenti oba egya bannayuganda. Ennyanja Nalubaale ekyali y'abannayuganda nga gwe munnayuganda tokkirizibwa kuvubaako nga n'ebyabadde bisibisizza Posiyano Lwakataaka yali kuvuba mu nnyanja eyo. Kale bwe nkugamba nti omuntu oyo mubbi mba simuvumye mba mumubuulira kyali nga naye bwe mutera okunvuma ennyindo. Naye muba temunvumye ye yange. Badi Bulaka we mwati muvuma ye bwe yakoowa yagera n'aginyiga. Gwe sooka weebuuze lwaki sinnaginyiga. Kubanga eyo ye yange ekyo kyendi era njayo kibategeeza nti oba tonvumye. So
mulekera okusudiya abayinja the end of the day singa bafiira mivu yetu mwe mujjakaba muyimbi waffe katono naye agenda balekera ennyimba naye ate abaana be bagenda kusigala nga tebalina baataata ate nga abaana baabwe tebabasudiya mwe mubasudiya buli oli kyakola rasta kamyo nakuba omuntu ne zireeta jebbire zonna amuwa kokaina ono sapulaya we era bagyaga nvumye kati nvumyani rasta dokita okikubye musawo abawaganga sipapa baliwa olwaleero baliwa bakimanyi nti sipapa ali ku mmere babangawo abatambulanga naye abakakoosi olwayo bakimanyi wamma Pallaso nkusabira mukama akukakkanye obusungu tuddeyo ku drawing board twebuuze twabulirawa tosobola kuzuula we wabulidde nga tonnadda mabega kutegeera we wabadde otegeera kananno ka statement mukasalemu tosobola kumanya wawe wabulidde nga tosoose kuddako mabega kumanya wawe wabadde wootegeera era osooka kuddako oti rivansi katono n'ogamba wo wano nzijukirawo kino kidda Nalukolongo kino kidda Kabuusu nina kwata lino so Pallaso wamma kyenkusaba tuddeko emabega wali kabaka we yatusiimira twetegerezeewo nnyo kati tutambule ebigere tugenda mmanya we twabulidde then tugenda kumanya ekyokukola ekituufu. Pallaso oli muyimbi wa ggwanga toli mubeezi muyimbi wa ggwanga oli bizinensi eri abantu abamu lwakuba olwaleero bizinensi ya kirere yasaze yagitegese oli bizinensi mwanange naye olwaleero yabadde ya kirerya so kitegeeza engeri gy'oli business you never know one day nange nja kuddamu nkuganyulwemu nga bwe nali nkuganyuddwamu oba bwe nnaaba sikuganyuddwamu waliwo abajja okukuganyulwamu nze mbaganyulwemu kubanga sente esaculeetinga bweti ensonga lwaki embizzi mu swawumu ediba olowooza abasiramu be baba bagirya olowooza abasiramu be baba bagirya embizzi okudiba nti sente ziba zeesibye sente bwe zisaculeetinga zituuka n'oyo azikuwadde wabadde tasobola kuzituusa yensonga lwaki Pallaso sisobola mulabanga atasobola kumulyako nkimanyi nsobola okumulyako yensonga lwaki mutaakiriza ne bwe nnaaba simuliddeemu direct oyo anaamulyako nange alindiisaako olowooza zino osobola okukeera n'ogamba oba nnyanja Nalubaale bagiyiwamu ebisooto bagiyiwemu ebisooto nze ebadde nga sakinge waffe Butambala tulina oluzzi lw'omudumu omanye ensula ezo gye ziva omanye ensula ezo gye ziva ensula ezo era zijja ku muki ku nnyanja Nalubaale so olina okukkiriza nnyanja Nalubaale erina okubaawo osobole okusigala ng'ofuna amazzi ensonga lwaki nkugambye Pallaso alina okusigalawo asobole okusigala ng'agasa abantu ate nze abalingasa Pallaso alina okubaawo asobole okusigala ng'agasa abantu nze abalikola ki abalingasa naye nga okubaawo kwe alina kusooka kubuulirirwa oba okulwana kubi oba kulungi naye ate gwe walwanye naye yali mukyamu wali omusinga amaanyi kakati yakukubye nga talina kyafiirwa mu lwana luno lwe mubaddemu kyokka nga gwe olina kyofiirwa ate nga gwe ne bwe waali mukubye ye yalibadde talina kyafiirwa kubanga Pallaso oluddewo mu music industry nkiddamu Pallaso oluddewo mu music industry oli azze emyezi 6 ne bwe waali mu byekigo baaligambye abuvubuka kwekaniikirira tegaalibadde mawuli weepaaka otya ku Pallaso jjajjawo mu ndongo naye ye bwakukuba bikyukamu swiiti ebintu bikyuseemu olunaku olwaleero essaawa eno tukulabanga kisembo bano abawagizi ababadde bakusubya tebagenda ate sina abawagizi omanyi tulina enjawulo wakati w'abawagizi abanyumizi n'abawuzi b'obunyama abayimbi abo be mutambula nabo ababasuddiyasuddiya bawuzi ba bunyama nkwenge ezisekera ayengeza nga gwe bakulaba ng'okaliza nga bagenda ewayina amenvu agakyakola ki agakyayengedde bagenda kuleka bakusudde bookings zikendeere sente ziggwewo nga tokyasobola bagulira kabanga oba giyita encuku enjaga nga tokyasobola bagulira kikomando beebuuze ye enfaaki abo bennyini abakusuddiya nti wakoze bulungi okukuba aliyeni sikini we balaba nga akaliyeni sikini kaase be bagenda okugenda ewa aliyeni sikini kubanga bo baki bawuzi ba bunyama
naye gwe soka webuze bakuleseewa n'abaana bo jjukira bapalasa abaana be basomera mu international school njogedde bulungi ekigambo international jjukira bulungi nti obadde otambulira mu mmotoka ewuuta amafuta ng'ekizibu obadde osula mu nnyumba ya bukadde busatu onaakuwaga alibeerawo nga biruzi zikuyinze njagalo kibategeezaako abayimbi bya Uganda muli takisi wano kanzirewo nnyo abayimbi b'e Uganda muli takisi ebeera ya mugaso ng'eri ku luguudo naye bw'eva ku luguudo tewaba agimisinga kubanga evaako emu ziyingira 5 olunaku oba ntegerekese bulungi weewale okugenda mu galaji naye nga tolinaamu ssente zirireeta takisi ndala mpya nkaddamu mwewala okugenda mu galaji naye nga temulinaamu ssente zirireeta takisi ndala mpya kubanga lwaki ngambye nti mmwe muli takisi ffe tuli batambuza ababawagira tulinnyeetambula abayimbi ffe abawagizi bammwe tuli batambuze mmwe muli takisi etambula naye bw'eva ku luguudo tetugenda ginoonyaako tugenda kulinnya eri ku luguudo so abo bennyini ababasuddiya nti muvuga givuga endiima driva givuga endiima bw'enaakuba akabaatule oba akayiŋŋinyi bagenda kugivaamu naye nga byabadde bakuwaga ovuga endiima balinnye eya mwami kato eyo takisi abantu abagirimu bali mu kukuwaga nti givuga endiima ogiwadde omuliro naye singa efunamu akantu katono nnyo be bagenda okugivaamu balinnye etambula eya mwami kato naye nga be babadde bakuwaga kaakati Pallaso abo abakuwaga nti gwe mutuufu okukuba alien skin oba abakuwa n'ekirowoozo nti kuba alien skin wallahi singa ebintu bikyuka n'ogwamu kuba ogenda kukkirira mukkiriza yes ogenda kukkiriramu abo bagenda kugenda wa alien skin gwe bakulagira okukuba kaakati ebintu biyingirizenga mu kutu kuno biteeke wano mu mutwe obisengedde ebyamagezi obisigaza ebyekisiru bifulumire mu kuli bakubalira mufu ate abo bagiwadde omuliro era be basinga okukuleetera obuzibu kubanga from day one walaba nti dayisi ekyuse omuvubuka akugjeeko wiini kyalibadde kya buvunaanyizibwa on that very date n'ogamba gunsinza aliwa bitono nakoze ensobi kale akiri aliyeni akutekeka ekivutuga naye gwe atasonyiwa wabaaki lwaki tosonyiye omwana wa munno akwetondedde tukukusalire naye omaze okuba omuntu ofunye ekirowoozo ekyetonda kubanga gwe wali okirabika n'akazannyo okamanyi walinga waliwo bijjebbireza naawe ankopinga weetonda ebyonyesa onkwenge walinga waliwo bazamba fulekisi naawe ankopinga weetonda kamenyo waffe olwo bakuteekamu ekikonfide bakuwaga naye nga ankopini neetonda ntya nze yakava osimibwa Ssaabasajja Kabaka nze yakuba malamu nze Ssaabasajja Kabaka gwalina mu dduliro ntayi sigenda kwetonda munnange mu buteetondaabu abaana bo bwe baba basiiba enjala tebagenda gisiiba n'abaana bajjebbireza tebagenda kugisiiba n'abaana bazamba simanya fulekisi tebagenda gisiiba n'abaana ba Trump live ababo be bokka abajja okusiiba enjala abaana bamwe basomera mu international schools za bbeeyi basasulira mu dollars abaana bo be bagenda okugobwa ku ssomero si baabali so bw'oba okola ebintu bino lowooza nti bino ebintu si bya showbiz just ensonga lwaki biyitibwa showbiz babiyita show business bw'oba oshowinze off weeraze business wise oyimiridde otya kubanga bakiyita showbiz show business bitambula ebi bw'oba oli mu showbiz bw'oba oshowinze off weeraze business wise biri bitya kakati Pallaso olunaku olwaleero mu showbiz mu kushowinga off mu kigambo showbiz olinako akantu aka show kuba olunaku olwaleero oli mu mawulire wakuba ogalimu ng'ekivvulu gwe kikubye ekigo gwe kyegadanzeeko but business wise kiyimiridde kitya tutambudde tutya Uncle P business wise tuli tutya
tuli tutya business wise. So mwejjemu olusiddiiku akanyomonyomo okulengeza n'okumanyira biyinza okubatuusa awabi baana ba kintu. Bana ababawaganga muli mu shop business mukube ngumi kali akagamba akasembayo kateeke nga kenya ebirowoozo totunuuliranga kano kokka akasho tunuulira kali aka business oyimiridde otya Pallaso today business wise oyimiridde otya wabala okukola amawulire naye amawulire gayinza okuba essaawa eno ge gakukoze. Omanyi nabagamba nze ndi producer omutendeke omuyimbi ajja mu studio nga zze kunoonyamu hit naye nga naawe omunoonyamu hit wagende wa Alien Skin omunoonyemu hit y'ekivulu kyo kumbe ye agenda kukujjamu hit y'ekikye temumanyi kubala ate munneekwate bino ebintu byemmanyi bye nakuliramu nabagamba buli lwa Sundays mbaawo wano mujje mbabaliri nga ne bwe kaba kabadi tokola nnyo kaanamya kati kyali wali totuukana ku extent esabula oli wali otuuka butuusi sibyakuwangula n'omunyenyanyenyamu oti noddeeka kyali kimala kasukaali kaali kanoze but too much of anything oluzungu luntuze too much of anything is always bad. Toyanamya kasukaali we kasuka kakaawa mwewale nnyo okukola ebintu ebyanamya nti wadde ndi mulwadde naye bwe mmira overdose ngenda kufa wadde eddagala lye lirina okumponya. Waliyo omukyala eyo mutundwe yagenda n'afuna obulumi wano mu kugulu. Bw'afuna obulumi wano mu kugulu abasawo ng'empeke ze bamuwa okumira kamu omulundi gumu amira bubiri mbu ye bimuluma nnyo. Essaawa eno n'abambuli abakka bamaluma yafa twamuziika eyo Kiyoga ntegeeza Kiboga ali Kiyoga yebakidde eringi baamubikka ettono nti too much of anything is always bad. Mwewale ekigambo kye bayita okwanamya. Bw'okolanga ekintu kite nga kikyayokya. Nze juzi wano bagamba kasita ekivulu kimaze okukwata ne bwe njogera kino nalaba ebintu nga bitandise okutambula. Alien Skin asimattusa amasasi nenkwata akasimu nenkubira bitekisooyo ne mugamba toyanamya bagenda kukuyita ali mu katemba ne bwe kiba kibaddewo soko kimire kivulu kimale kuggwa toyanamya kubanga waliwo ebyali bise bibaawo. Alien Skin Pallaso yamukubye ffenna twakiraba. Alien Skin akoze press conference. Alien Skin gundi ebadde successful okutunda tickets ewa Kiseka. Kino ekyamasasi simaye bakubya amasasi mu bbanga okugumbulwa crowd. Tokifuula nti Alien Skin police ebadde mukubya amasasi toyanamya. Nangamba nkutegedde muzeeyi abitesivaayo nega. Tekutte Tibuli kintu kyetagisa katono afazali katono jeno nga kansonga katono kachi katono toina kwanamya kakati noyo Pallaso toina kuba Alien Skin bwaba yali agala mukolerako mawulire kyali badde okuleta abaana babakwata obusimu Alien Skin onvumidde ki achoro omwesosa nako nze mbabalira ebintu ebyo naye onvumidde ki batwaligayo osanga babadde n'olutalo ofu kamera kale bano bagenza okukwata nga balaba kisusse naye onvumidde ki siri mukuluwo bana mwenga temulina mpisa ffe bakamiliyoni nga tubawa ekitiibwa babebekulu nga tubawa ekitiibwa naye gwe tokomye ku ekyo n'onsamba n'omugere kaŋŋende Katonda yalimanya kyalikola vaawo toyanamya naye omujjegga era siryakuwangula akubye n'empi idioti mmwe baana b'amayanja mmwe mulekerawo okulowooza nti eno Uganda yammwe mugenda sabulanga abantu empi okuyisaayo ebivulu byammwe ono kamiliyoni yagenda kubawa boda miggo ate n'otamuyigirako nakugamba nti sho ya kamiliyoni eyo waali gikozesezza ng'omuggo gw'osimba mu kateebe okumanya oba kabbira oba tekabbira era bwe waaliragye nga sho ya kamiliyoni yali emutuddemu enkuba nejjeeyamba n'esuula stage n'asobola okufuna ku public sympathy waligayina yiha sho y'abaaba ekyali kigimutuuzisizaamu kwali kukuba wa boda nze sigenda kukola strategy yemu kakati olaba mukulu w'abantu bamunyiigira ng'akubye owa boda gwe sooka weebuuze ate okubyera ayina abawagiza ate abatali batono kale wadde mubudde otate tunnakimanya kale okuba otya owa boda public ne gukusalya gw'osubire nti ogenda kukuba omuntu alina abawagiza abasatu public ekwejjeereza oli mugwi wa ddalu simanyi oli mugwi wa ddalu toyanamyanga kintu weebuuzenga nnyo
obutebuuza butambuza amazzi ekirojja nti gye gava bagagoba naawe kintu kye wakola naye nga bano baani agiwadde omuliro nkugambye twawula abantu basatu bano abawagizi ojja nti babiraba nno byempandiika bano zikaatiriza nti abanyumizi enkwenge stroke ani agiwadde omuliro abasaakanya basekera ayengeza mutandike okwekuumirangako ku bantu bemutya abayimbi mweŋŋamba mutandike okwekuumirako abantu bemutya gye munaakoma okwekuumirangako abantu bemutatya ebinaddirira byebyo kubanga omuntu atakutya tagenda kwadivaizinga nze nabeerako mu studio n'oyo bebeku fulumya ebiyimbayimba inaawe ekiyimba kyeyafulumya simanya baffe abadiribada alakisobola gye mu maaso awo byaffe abadiribada naŋŋamba kalikata ne muga rubbish zireeta kireba alasitaata okubyeno wesezerera byeviridde namwe mumanyi lwaki sigejja ndabye ebikweno ku duniya kuno omwana yagamba rasita mbw'okubyeno yamaanyi nnyo esinze ne love you every day yagoba oba opimapimamu ebiyimbayimba ebyo bibogasho bigeze ku love you every day ali ku playlist ya British Airways eyali nominated mu zi Afrima ez'enjawulo mu zi Mama Awards mwekuumirako abantu ababatya naye nga mwetaaga okwekuumirako abantu nga bayitongwa abatabatya abatabawa nadde n'ekitiibwa nga bwe mukitwala ndi mumuga tetwakitiibwa gwokimanyi nti nze nsobola okubeera mo useful ey'omuyimbi gwe bayita Joseph Mayanja Chameleon than Jebbireza kubanga ye Jebbireza omulimu gwe wa Chameleon kumusudiya Rasta ono omukubye bulungi Dokita ono omukubye bulungi na kumusapulayinga kabanga amugattako ki naye nze omulimu gwange eri Chameleon nsobola okumujjukiza nti oli muyimbi omugagga w'ekitone era yegwe muyimbi asinga mu East Africa kubanga engoma y'akantu akezito esinga ne ya Diamonds Platinums ne buli we kamala okkuba engoma ekiwerekera engoma kagyolekeza miggo ku babooda kagyolekeza Nyamachoma Kalamaji kagyolekeza kino so ne weesanga nga buli lwayoza awunzikayanise mu ttaka abayimbi mwawula abawagizi mikwano gyammwe abanyumizi n'enkwenge egenda kukuwaana kuba abaana baayo basuze enjala ate wagisuubiza ezzike togisuubira nti ogenda kukuba alien skin ekugambe nti okoze bubijja kuga anko byo kikoze kyekiriwo iri pazo nakulabyeko mu nnyonyi yogayoga ssebo so ekirala mufune bahandola mumekinge sure nti mubawe ekitiibwa omuyimbi leka kuhayalinga muntu akutya abaana ba Eagles abekyabafuula successful kwekuumirako bantu be batya babahandolinga bulungi Jeno Katumba Wamala webali kuhandolinga Basemakula Mayinja Lutaaya Ntake webali kubahandolinga bulungi mukubahandolinga obulungi weewunye baali bangi nga nesho bagabananga bane nti Christmas ya Lutaaya a Christmas yali ya Semakula ne Boxing Day 31 December ne 1 January byali bya Ronald Mayinja erivulwa ebyo then Easter Monday ne Easter Sunday yali ya Geoffrey Lutaaya ne kwe webuze lwaki ba Lutaaya bagagganya bagabananga obugamanyi nga Liona Island okuva ku Christmas Yidi Lusooka mwaka Valentine ebichi byonna nga byakamye ngo webuze lwaki mwafu ku ba Lutaaya ne Basemakula sente zakolebwa yazifuna mu bungi naye nga talina bahandola omugaso gwa handola si kukuuma bukuumi brand yo yokka naye nakukuuma after the fame ng'oyinawo ku bikalu bye weekoledde kubanga endongo si mulimu endongo yakuzannya betting kyonna kyojje mu betting genda oyinvestinge munfuna simanya baswiti ku byonjogedde nzikakkanyizaani atatwala bigambo byange bino bebo bibaalamira okuba abaavu abayavuwala amayisa ane bw'oli mu akatale k'owino olw'okuba yayavuwala amayisa era talina kyagenda kukola wa
talina kyagenda kufuna wa ne bw'omwekutya ya ssente ajja kugifunamu abakyala agende ng'asagambiza amalaago eri ng'akaaba mbu tulabye ne Lubaale mu kike waffe Lubaale waawa ng'ebigambo eby'amagezi wabirese wano n'ogende wajja ebbireza akuwaana obuwanyi n'ogende ewa simanyanga Zamba Flex akuwaana obuwanyi mwekuumirako abavubuka abali hopeless actually ababatya be mwasuubiza amazike nga baddayo waka nga tonnamuwa zike eryo buli kyonaakola kijja kuba kituufu era ajja kugamba oli mutuufu naye tebinaggwera munywanyi abaana bo be bagenda okugoba ku ssomero landlord gwe gwagenda okugoba ate bwe kyono ebrand kasite yonooneka manya n'ebyenfuna byo byonoonese kubanga ebyenfuna byo bibadde bitambulira ku brandi yo Pallaso amagezi genyinza okuwa after this show jangu wetondera abantu ne alien skin yennyini abantu bagenda kukwatirwa ekisa bagambe bambi yenenyiza n'ekivulu kyamuzayi katalina ssente bagenda kujja mwafuta pate extra shows bagenda kujja kubanga balina okukubagiza kuba luli be bakkalya amaziga bw'oneetonda abantu bagenda kukubagiza otherwise olunaku olwaleero abafikidde ku alien skin bagenze mu lumbe lwa Katolo bwala ebe mulimba abambungu Ssaabasajja Kabaka agenda kuyitiraka abafikidde mu alien skin bagenze wa Ango Katolo bwama kungubaga bagenze mu lumbe bagambye okugenda mu show y'abakubi b'emiggo wakiri tugenda mwe wa kulumbe lwa Katolo bwama ne twenywera obuugi ekisooka olumbe lwa bwereere waliyo akamere waliyo obuugi kyokka mwe ebivulu byammwe byakusasulira n'ebyokulya ebyo byakusasulira ate nga bya buseere bigendere wa Katolo bwama so Pallaso after this show sigana giyita show oluvannyuma lw'ekizibu kino ekyo kyoli mu kuyitamu essaawa eno kuba nkiraba oli mu kukiyitamu nze wana abakulu bakindazi toli mu kukiyitamu bakindazi ekizibu ekyo bw'omala okukiyitamu kino ekyosi wallahi weetondera abantu n'alien skin mwetondere olutime weetuuka ng'olina okumira amalala baganda bange ne bannyinaze waliwo time waliwo akaseera we katuuka wallahi nga you have to swallow your pride olaba njogedde oluzungu simanya ndogedde bulungi ng'olina okumira amalala ku lw'okutaakiriza bizinensi yo abo bakyala mu maka bano bane batusuulira abaana nga be batusobezza naye buli otunuulira abaana b'embeera gye bayitamu ewaka nga gwe tosobola bahandolinga nga musajja n'okubira maama nakigudde gwasinze nze gw'okugenda n'oyenda maama gwasinze nze naye ng'oyagala akomyewo mu baana bo okkakkanyiza amala kuba olina ky'omwetaaza naawe kakkanya amala bannayuganda olina ky'obeetaaza eno sheekusaze ekutuddemu ebyemuweza nti etudde mu bbalamu nedda emmese etenda kamaso tetenda yakateze ffe tumanyi esaze Pallaso kati abantu booneetonda bagenda kukubagiza kubanga be bakubonereza bagenda kugamba akuba owuwa akuba awumba ffe maama yankubanga nenga bw'amala okunkuba nenziruka nenkomawo ne mugamba nsaba kunsonyiwa maama yazzanga nti akuba owuwa akuba awumba mwanange mbadde ndi mu kwetereereza kubanga ensi egunjuza ttemu naffe Pallaso tujja muwambalya tumugambe we bali kulaba nsobiyo naye akuba owuwa akuba awumba tubadde tuli mu kutereeza kubanga ensi egunjuza ttemu tujja kumusonyiwa oba bannayuganda bajja kumusonyiwa nze ng'omusi mwinaako buzibu wadde nga sikkiriza mu bikolwa ebyo bya mukono byakugenda nga bamukubaakuba abantu sibikkiririzaamu nze nga nze omu sirina ku Pallaso obuzibu bwange ne Pallaso mbalaye ya bintu ne attitude ye ate obuzibu bwange ne Pallaso bwakwagala abaana be babonebone kubanga ekikolwa ekyo kye yakola kisobola okubonyaabonya abaana be ne batasomera ku birooto bya tata waabwe nga bwe yali abibaza nenga just ensobyemu njagala okutegeezako baganda bange ne bannyinaze bw'obanga osaba Katonda tomusaba obugagga tomusaba ssente naye musaba ekintu kimu ayi Mukama tonfuula omusiru kubanga bw'obeera n'amagezi osobola okumanya nti ka vidiyo kano ka sekendizi 10 kasobola okwonoona obulamu bwange bwonna n'otalwana ge magezi mu butalwana n'otegeka sho n'ofuna ssente nnyingi bwe bugagga so tosabanga obugagga saba amagezi gwafukamira okusaba Katonda tosabanga obugagga saba ekintu eki mu byosaba Omukama Katonda magezi
kubanga amagezi bwe gabaawo obugagga bwangu bwakufunika. Amagezi ge gayiye ekireeta ssente ate era ge gamaintaininga ssente sitone bw'olisaba ssente ng'obwongo bukulinga bw'abasajja mivule era mmwe benjogeddeko. Tojja kuwunzika ziweddewo genda okaabe nti tulabye ne Lubaale mu kikeewa ffe naye nga si Lubaale bannange temutuwaayiriza si Lubaale. So bw'oba osaba Katonda saba magezi naawe abagenda mu masabo mugendayo kuba muli bafirika mugendayo musambisa abiri bwe muva eno kawungeezi ne muyitako eri gye batabalabira neeyo temusabangayo obugagga. Ayi bajjajja nsaba bizinensi yange eterere, ayi bajjajja nsabanga gawale mumpe ssente ziringa obugulu bw'eggongolo. Gw'omusiru bw'oti obeere na ssente ziringa obugulu bw'eggongolo saba amagezi. Amagezi gajja kuleeta ssente ziringa envi z'amayanja nkanja omule mirembe. Naye abange anganda okopya ndose n'okwererejjera Katikkiro wa Buganda asogere ebinaayitika angende mu lumbe lwa Kato sigenda wa Pallaso nga tanneetonda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musule bulungi mweraba.